abazze wano abamu tebalina kye batulekedde batusuubidde ebigambo naye kye tubuuza lwaki abantu baffe ab'omu Ndeeba omuliro gubeera gubookya tewannayita na myezi esatu oluvannyuma lwa myezi esatu emaali nebeera ng'eyosebwa era tusaba abantu bano kubanga bali mu zirooni babeere nga bayambibwa ekyo kye tusinga okukola ki bayo lwakuba obuzibu bwe tulina nti omubaka wa palamenti tateesa naye abaka palamenti baalifubye nnyo okulaba ng'ensonga eno etuuka ku fulo ya palamenti kubanga abantu baffe munnange bwe babookya bibeeraawo byakusaagasaaga ne biggwa alemereddwa n'adda mu kyalo naye nga waliwo minisitule ey'ebiggwa bitalaze kubanga tunuulira emaali eno eyagudde wano abantu bano baali badde bakola kibayambibwa n'abakyala beewola ssente mu bubiina okwebeezaawo bonna ebintu byabwe byayidde olaba n'abakyala baabo ate kati omanye ekyanewunyisiza n'ekirala ekiro waliwo n'abatutte emaali y'abakyala firigi bazibbye naye kirungi twebaza Katonda abazibbye abamu wano tebaliwo mubazi ebintu byaffe biyidde naye nga tujja tulimbibwa bannabyabufuzi abatakola ne bajja nga batulimba mu mbeera gye tulimu ey'ennaku ne batulimbalimba okukakana nga tebatuyambye buli mwaka omuliro gujja buli mwaka abembawo ne bafiirwa abakyala beewoza ebintu byabwe bonna bazirise ab'obuyumba firigi bazibbye amaseffuliya gayidde abantu bava mu looni abalala badde bonna bakafuna looni batikudde mali yaabwe ebintu byonna bisaanyeewo bakansala baffe bemupi bajja ne batulimbalimba baloziyasi mukasa bajjidde wano mu mbeera balimbalimba abatuuze tebalina kye bagenda bbawa kansala Emma azze wano atulimbalimba badde ku Jovia City mu bakazi abatalina kye babayamba tebabalonda bajja kulwa muliro lwaki tebajja ne batuyamba ku mbeera eno ab'Endeeba gye balimu. Business community yesterday night fire caught. Today on behalf of the people of Lubaga South and indeed on my own behalf, I have come here to stand in solidarity with the people of Ndeeba business community. Our people have been losing properties due to fire outbreak. On many occasions, the government has taken this as a simple issue. Our people, as we speak now, they lost a lot of properties. I have spoken with some of the people here. Many of them have been with bank loans. Many of them have been struggling to get capital. Yesterday night when fire caught, those in charge in Uganda Police to bring fire brigades, they delayed for almost an hour without coming here. And yet so our prayer goes to those in charge. The Ministry of Disasters should help these people. Our politicians in this area, this is not a political issue. This is not a political issue. We are starving. Let us stand with our people. Anybody with the little you have, please. We are starving. The Lord Mayor, the mayor of this division, and other leaders. Because our people are hungry when it comes to those who have not served them. So we are requesting the government to stand with these people, struggling Ugandans. We are asking ourselves why fire is always in Ndeeba. What is behind this? We've seen businessmen around building arcades, building business entities. We think this might be the root cause of it. But we are going to stand with our people. And we are calling upon the members of parliament to present this on the floor of parliament to see that our people are helped. And we are not going to allow anybody who is willingly to send away these people. So we are here to stand with our people. Alipoti omulio guno guvaawa
buli mwezi twokyebwa wano naye tetumanyi omuliro guno mu planning oba guva mu bbanga oba guva mu ffe ng'abantu twetereeze naye kuba nga teguva mu bantu nga mutwokya bookya kigenderere tubalaba ate tumanyi tuyina obusungu bungi nnyo eri gavumenti y'eggwanga eno.